ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sami K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Twagala kuwabula bulamu bwo. Oyinza okuba obadde otambula ne Katonda nga gwomanyi otambula ne Katonda naye nga wamuleka dda. Olina gw'odiringa naye muki mulala. Omwoyo guno gutandika na bintu ebyo nga bw'obyogeddeko. Abasinga gutandika nabi naye kati kansookere ku starting yaagwo. Awo starting yaagwo eva mu family. Starting y'omwoyo guno entandikwa yaagwo okujja mu bulamu bw'omuntu okuba nga gumukozesa mu kiro nga yeebase n'emisana ttuntu bwe butinga bwe bulaba nga gusobola okukozesa. Waliwo gye bakozesa emisana ttuku. Emisana ttuku. Kati nga we waliwo. Nga giba mikabambuye. Kitandikira mu family era gwe mwoyo gwe gumu oguleeta okwaka. Last. Kati omwoyo guno buli atulaba wano nga wazaalibwa mu famire ng'erina ekika, erina ennono, erina emisambwa gyayo gigikulembera, omwoyo ogwo ogulina. Ate nga ffenna we tuli. Sam, waliwo atalina kika? Tewali. Ffenna we tuli. Naye kati ffe ate nze naawe kati twanonolebwa okuva mu bika biri ne tufuna ekika ekitukuvu. Naye mu mubiri abakulaba basobola okuyita nti oli wa mmanga kuba tebamanyi kye wavaamu. Yes. Ate tosobola bagaana. Bajja kikuyita. Naye gwe kyomanyi kyoli kimanyiddwa gwe ne Katonda. Owuwo. Kati guno omwoyo ogukozesa abantu kiringa nnimiro. Ennimiro ogiraba Katonda yagitonda ng'erina okumeramu omuddo. Ennimiro ne bw'oba togusimbye gujja kukola ki? Weed. Kati omuddo guno ogumera mu nnimiro enkuba kasita etonnya nga gusituka wabula buli okwata enkumbi ogujjamu. Guno omwoyo guli munda mu ffe guva mu famire zaffe gye tukoma okusaba kwe kukoola. Era osobola okusanga tulina ennimiro ze tukuze tumanyi gwe naawe ozimanyi nti ezo tezimeraamu muddo naye nga tegumeraamu bagujjamu
baguwa obudde tebaganya kubanga gukoma okukula gukosa ebitooke bino n'ebibirime ebiki ebirala kati guno omwoyo ogukozesa abakyala n'abasajja mwoyo guva mu famire tuzaalibwa nagwo kubanga tujja tutambulira mu nnone ez'emyoyo egyo era abamu basigaga ndi mwana wa gundi ni muzzukulu wa gindi yeebasa egindi mutuba gw'egindi musigali egindi nojja n'obiraamiriza byonna oba okakasa nti guli omwoyo kyagulina kyebayita otambula nga gundi kakati niwabaawo n'omwoyo omuloge guli si muloge ogwo gwozaalibwa nagwo kati nange nazaalibwa nagwo naawe nange n'oyo tewali ali special fenna ate omuloge omuntu asobola okujja nakwata panti yo oba nika oba kanika kak'omunda oba lugoye oba saati oba mpale oba nakusalako olwala oba nviiri ojja kulemesa abantu saaluuni era weebuuze enviiri ze bakusala bazitwalawo totandika amono muve kakati wale musale enviiri nange ensala totandika twaze kola negwe tokyebuuza baziyiwawa kati ogwokyali kunviri ate obuliba naye oliddeko nga walaga nti obuliba tunabwokyeza wano waliwo ebintu ebyo tuteebuuza naye bannaaye ate nga buli lunaku babutwala kakati waliwo kye baloga omuntu addira amalalo g'omuntu eyafa n'akimanya nti saamu ono alemedde ku mukazi wange naye enkoze nti omusajja onave ku mukazi wange ng'akuswamu olufu eitha akuggyako ettaka eitha n'akuggyako olugoye n'afuna enkwaso yonna ku ggwe n'agitwala ebisigadde sijja bibagamba n'akola byakola naye ku ntaana y'abafu lwa omuntu nga yafa ayinza n'okuba nga omuntu oyo ba yali mugumba nga tazaala ayinza okuba nga oba yali mwenzi nga tatuula wamu oba nga yafa siriimu oba nga bwati oba nga yali mutemu oba yali muki kati n'akwata ogwoyo guli ne bagukwambaza kati njala bawulira wakati w'ekizaalibwa mu kika ne kino kye bakuwadde obuwi kati kino kye bakuwadde obuwi kye bakwambazizza obwambaza kikozesa force tewaba kuteesa temukaanya era gwe wenna atuuka essano wange kintu kiggwira buguzi ne kikutuga kiti ekikukozesa manya eryo liba ddogo ekyo tewazaalibwa nakyo kati ate kiwazaalibwa nakyo kyo kijjiramu ekisa omukadde eyasooka oyinza okuba olina kagalofundi we kuwayagalanga boyfriend we guwayagalanga oli mugattagatta olabe nga obulamu butambula yakumenya omutima totabaita first cut is the deepest okitegedde yes oba how deep simanyi kakati guno gwo ogw'ekika olaba omuntu gw'omanyi ne mugera ne munteeseganya n'okunyumya ne mukkaanya si bya force gwogereza ne mukikola era nawe n'obeera ng'oli happy nakyo notakyo kati n'omulimu abakisanyukiramu ekyo jo nalose brothers Jeremiah bayiŋŋamba tusiibule tukole taata mema nti olina okuwa ekizambu naye sikunze so difference eriwo omuzaale guno gyomu gwozaalibwa nago gukozesa ogw'omukika gukozesa experience yo oba byolaba for example kimama kimpiseeko kati ate ekyo kirala kale kino kizaale kino ekizaale kikozesa
bifaananyi by'abantu bwe wali by'abantu obaddeko nabo. Tugeze Samuel olina ekiwala kye wayawukana nakyo kimasavu kiri awo kati kirotama mutasa nga kyakusigalamu kanayera nifunayo chansi so kikozesa n'ebirowoozo byange n'ekiri mu mutima gwa kati ekyo ekyebirowoozo awo ngenda kutuukawo sinatuuka ati ndabanga byebyo byawukana so kino ekiroge kikugwira force era kisobola n'okukukozesa ng'oli mu bantu emisana nekikukozesa nekiba kikuswaziza alisibya kuswaza ewedde kyo bwekyo bakikwambaza nakina kukozesa era abantu so kyo kitume kiri ku order era kati waliwo abantu atera boolaba nga ye yagenda mu ssabo nga yali yasabako nga yalokokako n'asumulwa mu bintu ebyo n'agendako mu ssabo agenze mu ssabo kuuma amaka ge galeme kwonooneka amaka ge galeme kwonooneka gakwata kano akatina kano genda bisimbe mu lujjo kolebwa oti ne bwoti kati n'agendayo n'agenda tebikola n'alivamu n'adda mu ddala namugamba mzee amaka gange tegateera kinamugamba nekwata kano genda okakolebwa ne bwoti naye n'asimba agatika kati eyatukamala wiiki alulaba tebikola ngadda awaki awalala kati bwadda awala n'aleeta atuuka eseera neyeetamwa n'abita n'abyesonyiwa naye mu kubyesonyiwa bino byaleeta teyabizzaayo teyabijjaawo weebiri anti tebyakola byebintu ebitandika okuloopa abantu gundi yatuleeta iffe gundi yatuleeta oluyolu nga byogera gundi yatuleeta yatusalira enkoko n'atuwana kino yatuleeta wano kati ebyo nabyo bituuka eseera ne bifuuka omusajja eyali anoonya okuba okuuma omusajja ono aleme kwenda walala nebituuka okuba nga ate byenda ku ggwe nebituuka okuba nga byenda ku ggwe kati kino kyenkubuulira true story mu nnaku 2 okuva kati waliwo omukyala eyankubidde nali musawo waabwe amabega yankubidde ng'embeera ebakoze eki ebatabuseeko omusajja amaze emyezi 6 tatunula ku mukyala ka audio njaka kuwagoba okawuliriza basigadde mutuleke njaka kuwagoba okawuliriza emyezi mukazi yaŋŋambye sebo yampise na musumba abantu bakuyita musumba naye kyeyangu yokyogera nga tamutunulako emyezi 6 naŋŋamba nze simanyi kiki kino kyenafibula ebintu omusajja yagula amayembe nali mukolako edda ne mugamba naye byekolera bino teweetaaga kusala musaayi togula maki mayembe naŋŋamba nti kale sigenda kukola ki gula sigenda gagula kati kubanga wedde nalinga mulaba nali nsobola omulaba naye ndaba nga mutuufu era ajja kukola ki gagula ne ŋŋamba omukazi naye omusajja owaligula amayembe buzibu bujja kuba bukoze eki buzze ate kyatwala bbanga ki ng'agaleeta bamala nago emyezi eki omuntu n'afa ku kyalo ne gabasongera mu maka ge badduka kiro nze nakwata omusango ogwo balimu battirayo nze nakeereya abantu mu kkubo ne bagamba mu biteebu ne badduka ne bagenda kuki essaawa zino amaka gaabwe bagasuulawo bali ku nnyanja gye bali ku nnyanja naye ku nnyanja gye bali bapangisa obuyumba buno obw'ebibaawo makati oteekamu embaawo kale kazimanka mbaawo liri ddiiro kino kisenge kati omusajja yaleeta keesi y'ebintu bye byadduka nabyo eri nayo n'abiteekera nawano mu kazigo kaabwe ak'ebibaawo abantu b'oku nnyanja obamanyi kati omukazi ebintu bibaze ebbanga bimukozesa ebintu bimukozesezza ebbanga omusajja yamuwaayo ate omusajja teyamuwaayo naye ebiri bwe yabireeta byatukisa ne bisajja kula takyabikolera bye byagala ate bamugamba nti byejja kutabikola ki tayagala byejjako kati ne gyali embeera yawatabuka yali avubaavubayo ku bwennyanja kati takyakwasizaako dde
kati bizanya kifiiriza okitegedde kati waliwo emyoyo egyo gyo nga abantu bagigula buguzi nti oguze ebintu bya nebikutabukako nebibanga okukozesa abantu naye kikuddirayo emabega omwoyo teguyina just gukyusa format gwegumu engeri gye gujjamu kubanga omuntu bwagenda n'akuloga sitaani alina okukakasa nti ono yaloze era kirina okujja naye bwe kisanga ng'oli munywevu sitaani addayo n'awoniwe n'agamba oyo muleke oyo muveeko oyo muleke aliko omuliro ajja tooki bijja ebituuka tega kati waliwo ejjembe lye bansindikirako ne lijja nendiraba neriga tuddeyo nkigaana negayitamu kati waliwo amaanyi ge basobola osindika nga munda mu ggwe olina defense mayembe tegakyasobola kukola ki kuyingiramu nga bwe gajja osobola n'okusensinga osobola okubeera awantu wano saamu kati nga bwe tuli wano n'otandika okuwulira nga waliwo ekitali kya bulijjo kati mukama aba akuyamba n'akubikkula amaaso osobola okutandika okulaba embeera eriwo noma kino n'okoleeza negukola ki negwaka kati waliwo abo abagula ebyo kati ate newabaawo n'abantu nga ye okwegomba kwamufuukira ekizibu nga yeegomba kati nga bwajja wano ku Unique Media n'alengera lisaamu eraga totandika ava mu ebyo ebintu wano saamu akola okitegedde kati tulinamu abantu bwe batyo weebali ng'akuteekamu nga ye just okulabako ayandika kirowoozaako kati guli ogwoyo gambe gubeera munda mu ye kuno okulokoka kutuyambako kukuzikiza gukakkanya ne gudda ebbali waliwo eyaŋŋamba nti wetulokoka batuteeka mu keegi senga katonda atutaamuko nti muddeeyokko ennaku 2 mukole bye mwakola tukuumidde eno oba ogenda kukikola nga nalokoka kankireke naye senga agamba mbawaddemu ennakwazi anti olaba ekintu so owadde ogamba olinga yeegomba waliwo okubanga gwe mu mutima gwo nga weegomba tugeze oyinza okulaba omukyala mu kkubo oyinza okulaba omusajja n'owulira ng'omwagadde engeri gy'atambulamu engeri gy'ayogeramu n'owulira ng'omwegombye kati n'otandika okubanga okulaba flashback okuba obufaananyi munda mu ggwe kati obufaananyi buli mu kuzuukusa naggambye nti kino ekyoyo gulinga muddo gyeguka omufuna amazzi gyegukula kati bulwalaniko kiwa obudde n'okirowooza kubanga gw'ofukirira kikula nga kiddamu kikwambala kisituka omukazi omu yali anyinyonnyola ku ndwadde ya kansa n'aŋŋamba kansa eringa nsigo eri buli muntu yenna agirina wabula ekigiturigalinga okubanga ekola bukyayi nakweraliikirira kigiyamba okuba nga ezimbira okwo nekola ki neekula kati nakino kasobola niko kiwa obudde n'okirowoozaako okifukirira kati bw'okifukirira olwanika okuba obufaananyi ng'olaba oli naye muli mu kitundu bwekiti kati byoba olaba agamba nti oyo muyimbi namumala nyina abantu bange aŋŋamba asigazaawo mu bakyala abakabi mu kibuga omwo alayika abuzeeyo nga 3 aggalewo ate ali shuwa nabajja bakolako so ogwo guba gwoyo guli ogwo guba mwoyo kubanga oba otandise okwegomba jjukira kuno okwegomba okw'omubiri kwe kwetera omwoyo guno okufa kubanga guno omwoyo ogubeera munda mu ggwe saamu gugamba ekyo tokikola olina omukyala guno nga gugamba tajja tegeera ne musumba gundi nga yawasa n'oli alinaffe okitegedde gwe ogutandika okuwa byakulabirako ebiraga nti bino kikola gwo gusindiikiriza naye guli gwo gwogera kimu tokikola ekyo kati ogwo gwo nagwo gutambulirawo kati niwabaawo n'omwoyo ate omulala guno gwonna omwoyo guli gwegumu naye twogera ku tematemaku
bukodyo bwe kuyitamu okola ki okutuukako. Saamu oyinza okuba nga wagula lipiki lyo nga wagula piki yo ng'ogyagala kati naye sookuleetera okuba nga oli omwegusa okukozesa ku piki nga guyita ku piki. Kale gwe teekawo kye wagula ky'osinga okwagala. Oyinza okuba nga oba oyina kintu kyonna kye wagula nga kyagala nnyo gwe kyoyagala ennyo kyoyagala ngeze ng'ofuna lipiki lyo naye ng'omutima gwo guwa nnyo obudde ekintu kino emmeeme eyo etwalibwa nga buli kaseera obeera weekanga piki yange weeri baba agitutte ogamba emmeeme eyo etuuka mu munda mu ggwe neefa. Kati kino piki gye watwala eno gy'olina netuuka okuba nga esitula omwoyo okuva mu magombe ne gukwegattako lwakwagala kw'olina eri ekyo ekintu ekitagaba bulamu. Kati kyembuuza piki ekwatagalira wano ne bino ebyo kwegatta kukozesa piki ngireeta ng'ekyokulabirako eri abantu bonna abaagala ebintu by'ensi. Kati kankuwa ekyokulabirako ku piki eyo yennyini piki oba tonnabagigula ng'omaze okubala amagoba gegenda okukola nawe ogenda ogivugira naye nga tonnagivuga. Olugoye gwe wenna ndaba nga tonnabagula lugoye dwambala osooka kuba kafaananyi oba olwambadde kitegeeza nti oba omaze okukozesebwa nga tonnaba kutwala kintu kino. awo nanku kyakufuna njagala wali. Kati piki eno endowooza gy'okoma okugiteeka ku ndowooza eno etwala mayindi yo n'etwala ne sipiriti yo. Guli omwoyo n'ogugulira okuva mu magomo okusobola okukozesa naye nga gukozesa lwakino kiwayagala ennyo. Era ng'ebiseera ebisinga osobola n'okuloota ng'olina woovuze olina kalojja akamu wopaakinze. Piki yo ogirabakaawo. Okitegedde? Kati ogwo nagwo gutambuliraawo. Kati guno gusinga okukozesa ennyo abakyala ennyo gusinga naddala guno omuloge gubakozesa ku force. Ate be bantu obumu bibakozesa ne bibatuga. Abantu bangi basimanyi agamba wanuma n'afa. Bangi abaana b'obuwala abankubiddeko nga bali Saudi Arabia ng'ekyo ekintu bakirina. Bwe kimala okukozesa nga kikutuga ate kikutuga kikukozesa ne kikutta. So kibanga musajja yennyini. Abanga musajja yennyini era nga bakulaba balaba woogu ng'omwa emisana naye ng'ate gwe olabawo owookubiri. Nga muli mwenna. Kati essaawa zino kankulage kino okitegeere. Ebiseera biri nga nkyali e Misiri nali nsobola okubeera nga jjajja wange waali awo. Jjajja teyafa. Anti nga yafa naye nga bwali awo nga mumulaba. Nga munyumya. Nga twogera. Otwogera n'emizimu. N'amayembe byonna nali njogera naye. Kati kyengezaako okulaga nti gwe amaaso kuno kyatagasobola kula waliwo amaaso agasobola okuba nga galina kyegalaba. Naye okuva lwe nalokoka yajja wange taddanga. Yagenda yakola ki? Namugamba kwata gago nange nkwate gange nkutadde. Sikuyinaako kyenkwetaaza naye ita wano mpite wano. Okitegedde? Tonnemerezaamu. Tolemezaamu. Babona alemezaamu bijja kuba birala. Kwata gago nange nkwate powa. Kati ekyo kisobola okubeerawo era gatuga be bantu bawulina gantu mutima gadde gunnuma wano. Nadde nfulira akantu kannuma ku mutima. Omutwe gwasse kunnuma nnyo nadde mpulira amagumba gankutuse sirina maanyi. Okitegedde? Kati ekyo ekintu bwekyo bwe kibeera. Ate abantu abasinga obungi kati waliwo bano abeerooterera. Abasajja. Abeerooterera? Abasajja. Tugeze alina kyeyalabye emisana. Jjukira kyewalabye emisana kye kijja ekiro. Kati ekiro osobola okuba nemunnayo gwolowooza oba weebase na muntu. Naye gwe oba omulaba. Ebintu bino abantu
bye mwebaka nabyo tebaba bantu biba biki kati katugitereeze nga bwe twakyogedde nti myoyo bino ebintu byebibakozesa ekyonolanga olina omusajja gwebase naye ng'olina omukyala gwebase naye taba muntu abaki guba mwoyo ogw'ekizikiza aba sitaani mwennyini gwe bawegasse naye kambuuze bano kubanga omuntu osobola kubeera naye ng'oli mu mubiri kituufu mu mubiri kati kyembuuza kikino kiyala to making it very clear waliwo ebintu bino waliwo abo ebintu bino nga bibakozesa nga babiraba live mayabiraba wenda Jeremiah nekimukozesa nga alaba kati kankubulire abantu abakyasinza okufuna obugagga bwa sitaani obw'ennyanja abasinga tebaba nabakyala mbali manyi okeera bukeezi ng'abakyala ntera obbawulira nedda akeera alaba abasinga baba bakola assignment n'amugamba nti kyobula abasinga bazaala abaana bafa bagezaako n'agendako ebbali abaana bafa kubanga waliwo ekyamuwasa balina endagano gyakoma okwebaka ku kyo gyakoma okufuna ssente kati kyo kijja bwekyo kyafuna omuntu waakyo era kimanyi n'okumuleka n'agenda neyeebaka ku buli muntu gw'abayagala mulimu ebikola ebbuba nebibugamba nti togenda eyo kati bwe kikuleka nobeera nga buli woogenda oba osiga nsigo yaakyo kuba kyakufuna bw'ogenda n'olekawo olubuto kikulinako obuyinza omwana n'ayita mu kyo nga kinywa omusaayi embuto kigenda kizinwa bwe kityo okitegedde kati nabino bwe bityo bwe bibeera kati osobola okubeera mu nnyumba muno ng'oggalawo naye nga yo lyajja n'abeeramu era omanya nti kati azze nemwogera n'okwogera nemunyumya n'okunyumya Sam bino byegamba bya ddala abazze buzibala kunkanga nze munno Sam nemwogera olaba onyumya n'ejjembe nga liri awo neryogera kati gambe nalabanga muzimu nga tonyumya nga nzemu kati kankubuuze walabyeko omulalu ku kkubo omulalu ntera obbalaba omuntu yenyu mulaba nga anyumya nga bwaseka kimamanyi yavaako oba omanyi yakola ki yagatta aba ayina gwalaba gwe yagatta naye teri mulalu ayogera kintu nga si kituufu wabula aba ayina gwakinyumya naye omulala batawaayiriza aneze byayogera ndaba tiba tebigatta anti tebigatta okusinziira ku gwa mulaba n'endowoozayo naye omulalu bw'atuuka ekiseera jjukira kati guno omubiri ogugwe n'omwoyo gwe mu bbanga ly'aba yamala ku nsi endagaano zajja ng'akola ne ze baamukozesa zituuka ekiseera ne zisukka obungi kati bwe zisukka obungi naaba nga takyasobola zisapootinga nazisasula gira emyoyo gimugamba nti ffe twagala byaffe yajjawo twamuwa obugagga talina kye yatuwa mwabazzukulu abazzeyo mutubuzaabuza mwatusuubiza otuwa ente naye embuzi yabalema kati katutwaleko omuntu nga bamulekawo awo kiba kibonerezo biba bisobola omutta bitwala guli omwoyo ogwandimubaddemu omwoyo omulungi nemuwa ogwayo kati guli omwoyo nga bwolaba nti omuntu bw'aba nga ali mu ssabo ne bayita jjajja n'amukkako bw'ati aba takyali mu nnomo sensi ye si aba aliwo guli omwoyo guba gulina we guli kati nga guno gwe gwogera kati ekyo kye bakola kyenji eyo gye bakola kati guli ogwo gwe baba bagutwala dda guba guli mu magombe kati sitaani yaba atambulira ku nsi kuno ng'ayita mulalu oyo era abeera ku zipaatulo ze n'asaa n'ayita eno n'ayita eno ate nno mwattu oyogerawo otyo okimanyi nti eri mulalu gwe nali ndabye nti bamutomedde
simulabangako goyina gomanyi pozinga banna sulyanko nti omulalu bamutomedde egy'emyoyo kyokka nga asiiba asale gikuteekawo ne gikucunya kati kambabuulireko omulalu ali ku kkubo taba muntu abajje guba mwoyo gwa kizikiza wabula ak'obuntu baba baakamugjamu nga takyakalina manyi lwaki bw'olya emmere y'omusajja gyali oyo olwala n'okufa n'ofiirawo naye ate ye bw'agiri abeerawo nange wadde nange obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda kyenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Omulalu yenna tukuguddalu aba awanyisibwa omwoyo guba gutwalibwa. Naye bw'abanga agwamu ddalu n'aterera oyo aba akyasoboka. Ne singa akyusibwa n'aggyibwamu n'agendera ddala emmeme eba ekwatibwa mu magombe era muba basabi nnyo abakomya abalalu kuba omwoyo guba gwatwalibwa nga kyasukka nga kisusse. Olaba ye Yuda bwe kyamusukkako yagamba kangende atekewo full stop. So Sam guno omwebe kutebe gukola era osobola n'okuloota abantu abamu abanene mu ggwanga nga bakwegasseeko. Kati ebiseera ebisinga sitaani abantu bakola nabo endagaano ate abamu abakyala abamu oba n'abasajja abamu abeegattako bwegassi okunyweza endagaano gy'abaakoze nabo. Abantu abasinga baloota beebaka n'abayimbi nga weebase n'omuyimbi. Omuyimbi ow'ensi akiikirira amaanyi g'ekizikiza, akiikirira sitaani kubanga ye sitaani yagana okuyimbira Katonda n'amujeemera n'akola ebibye. Kati omuyimbi akiikirira amaanyi ago ag'ensi. Era bwe olaba omuyimbi nga zze gy'oli n'akwegattako ne mwebaka wamu ne waba bbaawo ne waba musajja nga ye musajjawo si kirungi kumuloota ng'akwebaseeko. Kiba kikyamu. Kati ate omuntu wedde waali lwaki akyajja mu birooto? Omuntu waali akyajja mu birooto naye ate ako bakakola bangi. yalowooza alina bbaawo. Munnaye olina mwoyo mulala. Era Mukama bwagezaako n'akikugonza okulaba nga weebase na musota agobadde weebase nagwo. So abantu abalowooza nti bino just nyegasse bwegasimbiroto n'omuntu, no, guba mwoyo kubanga nze nagusinkaganako. Gufaanana gutya? Nze nagusinkaganako mukyala ate akyuka alina ebitundu bya mirundi egi
kinaki nange yankozesaako oli mukama yebazibwe bwekitiibwa Samikege manya gange tulire Jeremiah tukyatemaateme omwoyo guno ogukozesa abasajja n'abakyala. Omwoyo guno amazima gali bwe gati gwagala nnyo eby'omunkukutu oyogera byakyama era nkubuulira bano abatulaba batyo byogera abamu naye nkubuulira abasinga gye bakozesa nnyo wakati system engeri gy'ogiŋŋambye embeera ez'enjawulo omwoyo guno gwatega mu buli ango bwe gutakufuna ku bino ebyekika bye tuzaalibwa nabyo nga bikufuna ku gwe yakuloga butakufuna kwe yakuloga nga bikufuna ku kwegomba era yina omuwala gwe njogerako naye yesterday maama we taata we yamurepinga nga muto n'amutwalira ddala n'amuwasa okakasa baganda be bonna bonna bazaala bato ku lujja naye kennyini bamurepinga gwe ogujja gutambula bwe gutyo okategedde kati oyabadde abiŋŋamba era nga mutunyumyawo wagenza oba nga kijja kitambula ekirala ye kyazudde kikyabadde alwanyisa nakati akyakirwanyisa mu famire ye we yeetunulamu tewaliwo bazaalira musajja omu bazaalira abasajja basukka mu 2 3 okategedde kati yeekyo yali takyagala akirwanyisa naye already mu kukirwanyisa okwo kati omwoyo ngulaba kati ate gwayita musajja gwe yafuna omusajja kati ate ye omusajja yatabukira ddala bwe kityo bwe kiri kyo n'amuvuma buli kimu nejjukira yamuzaalamu si kyakwagala biki kati okimanyi nti akakantu beete era kiri kisigale nga we kiri nti buli omu azaala taata n'omwana we naye gwe wali otuddeko emabega n'oddayo n'obuuza oluyombe wavako kwawukana n'omwami bwavako ki bw'onoonyereza ennyo kyali kibiriiti abasinga tewaba nnyo nsonga tewali nnyo nsonga era samu nkugambye kati kikyengezaako okugjayo nti ebintu bino Jeremiah waba abinnyonnyola mba njagala atleast nzijeyo ku obutono obwo bwempulira nga buyinza okuba bugattako ng'oba oli awo tabukoonyeeko ng'oyinza okuba nga weetunulira eyo ng'ogamba nze teginkozesa naye ate olinamu olu naawe weeraba bwerabi nga weebase n'omusajja w'abaana mu kiro okitegedde oyinza okugamba ebyo nze sibikola naye ate amazima gali nti olumu igwe ne masturbation muli muti olina gw'ofeedinga okategedde toyagala kufumbirwa abasajja byakutama weebale naye era okyali mu kintu kyekimu omanyi lwaki babiyita spiritual husband spiritual wife kati njagala waba abinnyonnyola gwe kigaziye mu ngeri yo kigaziye ojja kulaba nga amazima gali nti ffenna tuzaalibwa n'ekibi teriiyo nga bwe twayogedde Saamu teriiyo kika kitalina kwaka teriiyo kika kya muntu niwaaba afaanana atya teriiyo atalina kwaka naye tulwanyisa ku ki kati njagala gwe wetu ko kati ze mpadde example naye ate nyina era family yagye mmanyi nga amazima gali nti bali abaana nabo tebafumbirwa
Abakanya gwangu akubazaala mune. Omusajja ne waba amwagala atya amaka gagaana. Buntu butono nnyo nga woge bumujjayo. Kibiriiti. Taŋŋambako. Omusajja n'akoowa buli kaseera abeera ku maviivi banneekomawe wako. Otuka kuno wagenda. Agende. Genda bannange nkooyi. Bw'oba ogenda genda. Kakati okuwetuulamu muganda wo wekiri naawe wekiri ne first born wammwe wekiri wabaawo ensonga. Ate buli wekitunuulira ennyo n'okiwa obudde era kisigana sigala nga bwe kiri. Omuteerwana. Sam, bw'obanga gwe famire yammwe temufumbirwa, tebawasa, tebakola ki obanga tebazaala babazaala baana balenzi bokka oba bawala bokka, gy'okoma okukiteekako force era kinasigala nga kyongera kugaziwa. Exactly. Kati amagezi gagano toteekawo force. Kyanjulire Mukama, sigala ng'okola buvunaanyizibwa bwe yakuyitira. Buli w'okifokasingako ogenda kukiwa amaanyi agasituka. Oba okiwadde attention. Kiri bwe kiti tuli mu kusabira muzimu gukole ki? Guveewo. Kyokka ate gwe okuba nambaga osabira Kawuula, njokya nambaga, njokya Kawuula, njokya Kiraalire, njokya Kizuugi, njokya Lukwata, njokya Namuzinda, kugamba nga obazikiriza. Nzikiriza ebyoto bya Nakayima, nzikiriza ebyoto bya Kaliisa, nzikiriza ebyoto bya obudde bwonna bw'omala ng'oli mu bintu by'emizimu n'emisambwa era gye gigenda okujja. Kubanga tolina ky'omanyi ku Katonda. Oyagala Katonda abijjewo naye ate bino by'osaba. Ate baatugamba obitegeera obikuba. Mubitegeera? Bayibuli egamba temusanyuka nnyo dayimoni bw'abagondera, be mumugoba n'abagondera. Va wano n'agenda. Tosanyuka oli mukama we. Bayibuli egamba agenda. Naye n'akomayo biralagira alingiza mbwanala. Nga erongoose. N'anoya abalala 7. Ne bawera 8. Mujje. Kakati abantu bonna buli lw'obeera mu mbeera Saamu, ng'olina omuzimu gw'ogoba mu bulamu, ng'olina omuze. N'oguteekako fokasi y'amaanyi ku Saamu enda oguzuukukira n'ogukuba kibooko, n'oguddamu ku 8, n'oguddamu ku 9. Obudde ogenda kumala obudde ku ekyo nga tosobodde gujjawo. Abantu abasabye okubanga emizimu egyo gigenda gyeyongedde bweyongezi. Lwaki? Kubanga Katonda gw'osinza tomumanyi. Katonda bw'atu bwe yagamba okusaba. Jeremiah leero tutambuze topiki bulungi. Soko nga tunatuuka awo kukyankalanya abantu. Soke tuddemu tusome wano. Tuddemu tusomese wano. Kati gundi bijjira wa? Bino ebya simanya ntera biwulira. Kati nagwe nawulira ng'agamba nti ye waabeera n'omuntu we talina kyayagala, tayagalira ddala. Naye talinayo kabbulaaza. Kintu kitambula bwe kiri mu maaso. Nange ejja okwogedde. Olinga agamba nti kakati tosobola. Tekisoboka era tujja kwawukana leero enkya tusanga tuli wamu. Kati ebyo era gwe gumu. Oyo baamuloga bulozi. Baamuloga bulozi. Naye nga omwoyo guba gwe gumu. Anti kati omwoyo gusigala gwe gumu naye omukazi yennyini bw'abanga si yaliko omuzimu ogwo. Omusajja baagumuloga buki? Nabagambye nti gwanjawulo naye guli omwoyo gutya? Gumu. Kati osobola okubeera ewaka ng'amasannyalaze yingini n'obwogikumamu ne bw'ota ku jenereta tekola. Abasajja ne mugenda ne bakuwalubalula ne bakola batya tekola. Ne bakuwa buli kimu nga tekola. Era waliwo n'abakyala gw'osobola okufuna n'omutwala nga ogenda okebera ng'enzigale. Ekkubo nga tewali. Nono. Katobanseka ki? Ekyo kisoboka? Nali mmanyi ebyo biboozibozi waliwo endawulirayo muganda wange. Mulimu abantu naye ye nga yekkubalira. Waliyo abantu abaakola ebintu byabwe nga tasobola kwenda bbali.
era ng'agamba bwe ŋŋendako eri ate wafu wazibu teri kalungi. waliwo mukwano gwange yalina ekiwala kye yali ayagala nga tukyali emisiri nanga ekiwala kino nkyala naye buli wengenda ekiwala kiwunya ekivundu. waliwo naye kasitole ke nalaba awo oba kasukuye yakakola ng'omukyala agamba nti baamuloga ekivundu mbu nga bbaawe n'atandika omuyita namawunyo namawunyo ova wano. kati kankubulireko saamu olaba osobola okwekuba akawoowo naye ng'olina gwetubako nalaba nga n'envunyu zitonya butonya ziti kyokka nga gwolaba oli smart. wenzirayo wali kati bisoboka. gayi yaŋŋamba jajja okiwala kiganye naye kiwala buli lwenjituka kiwala kiwunya bubi so nakisemberera bwe nti bambi. ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.